aba basala amadira abo bajja kuba emituba batte why nywerera wamu leka kuinsighting abantu aba Bobi Wine bali mu kizibu Bobi Wine asala alabe Lega kati ono mwana ashibaga kati yasaze musajja wa maanyi no temuli kankubolere it is a mafia strategy President Museveni ekizibu China naye ennaku zino abali bubi sababu ati yabagaliyako mu kisenge mu State House yabagambye tebaliddamu kukomba ku mpeka yaabo kulembeze wano mu gavumenti oli bataleka bubbi kakati ababbi ne bajja bakola strategy kamu abantu abulijjo kyembasaasirako nti abaana bagenda ne balaba nnyaabwe n'ekitaabwe nga beekuba ne batamanya bizibu we bivudde kakati nze natunudde omusajja abadde ku TVM nti atigomya abaana ne mukazi we naye abeekyalo baganda bebandi kati eyo problemu anoonya kyakiro omukazi takkiriza olutalo bwe luva ku kyekiro kuba abapsychology tebabayamba what makes this man mad ngata kuba bantu ku kyalo mubbala nga lwaki alwana na mukazi waka nagoba n'abaana nagoba w'abaana ekyekiro kyekireesa obuzibu simple matter kakati uffe katonda nze kyenabayamba nti namala mu kifo ekyamaanyi ennyo emyaka 14 and I went there to study nabeerako Emmengo nembeerako mu ekereziya katolika nenjikolera nabano nembakolera ne wuno mission oli ku mission zo baze kuketta nintegeera buli muntu yenna wali mujulizi buli system yonna ngimanyi bwekola kakati ekizibu ekiri wano nti abayigirize bebasooka okompromisinga ab'amawulire bebasooka okompromisinga mu buli kintu kyonna bakugamba nti in a situation of war the first victim is the truth kasabeerawo enkaayana yonna era abo aba TV nabatunudde n'embooza ng'omusajja ye tebamulese ku TV. Why didn't you interview this man? Yes, but when you interview this man, you are losing your story. The story is to avoid the man to say what he makes him what he is. Mbambi manyi. Kakati, era abayigirize bebaze batawanya ne Buganda paka lubagikuba. Nti abayigirize babasirisa. Twalina omusajja nga muyita Nseribeetya. Nseribeetya ali mutonzi wa Tonte Wandegeya. Ngenvunza zamuluma. Bwe bategeka olukiiko lwa Buganda mu 61 okulonda. Sente za Kajubi yesimbawo ne Nseribeetya professor. Nseribeetya yakuba sente za kalulu. Abayigirize tetubagala Mmengo. Bene Kiwanuka yali agenda mu lukiiko lwa Buganda. Omusajja gwe yesimba ne yali teyewandiisiza. He contested with a person who had not registered. Tetwagala bayigirize. Mulira yali musajja mugezi nnyo mu lukiiko ng'abawabula. Muteesa n'amubbako mukazi we n'amuwasa ow'empeta. To punish him. Kakati as a result, group y'abataasoma ne badominatinga Buganda. This is why Obote yakuba mu 66 yagamba when an ancient society is pregnant and wants to deliver a modern society, the only nurse who can deliver that, make that delivery is a gun. Hey, Obote yakugamba ti omukazi bw'afuna olubuto, ensi bw'efuna olubuto ng'eyagala okuzaala teri musawo agisobola gizaalisa. Modern society okuva mu ancient society omusawo asobola okuzaalisa omukazi oyo ensi eyo ye mundu. Tewali muzabi. Kuba abayigirize bonna baba baweddewo. The army starts to operate beyond logic. Bwolaba abajasinga olutalo Uganda erwana ne Rwanda logic tewali. The army starts to operate beyond logic. That's why ono warayiti police akugamba under this law tukiyita reading the Riot Act okusira mu teeka lino akazindaalo bomba temuvudde wano ekidibira 3 maximum omujasta warninga omusota tegufuwa firimbi. Kakati abayigirize kasita bamala okuggwa mu nsi society nebagula nti ab'Emmengo beekubira Abaganda bonna abagezi ne basigaza balwa bidongo baani nkanji omusajja omuyigirize olukiiko lwagoba olukiiko lwa Buganda olwagoba gavumenti ya wakati ku ttaka lya Buganda nkanji yagaana oddukubiriza yabagamba omusajja agenda kutukuba tumuwadde
constitution egamba ki constitution ya 62 egamba central government bwenafunanga obutakanya ne Buganda ensonga zinatwalibwanga mu privy commission y'Ebungereza high court yayo tugende omusajja tumuwabire nti labakano omugazi naye afu abeera katikiro njo omusajja agenda kukuba bandali omutima mugazi labakano ne byekoogera tibitegerekeka kano Muteesa yakajjawo nkanji ne yeekweka ekiteeso Lwasa Mayinja eyakireeta Ssemakula weeraakaayi omuyi tulina Ssemakula Mulumba ne Ssemakula ow'ekitalo ne Ssemakula oyo ne Ssemakula Ssemakula ow'ekitalo yalagira abakazi bawe omusolo ya Ssemakula ow'ekitalo Ssemakula Mulumba yali bulaza nga mubbi nti asoma philosophy asoma kyediguli etaliiyo jero joyi n'amugamba mulaale nti osoma ki n'agamba abantu nti abalimba ono diguli gy'asoma teriiyo yes Ssemakula Mulumba Muzeyi Robert Sebunya yagamba nti ayina diploma mu mawulire yagijja Makerere University Makerere University tebeerangako na diploma mu mawulire n'abagamba abalimba ffe twasirika ababimanyi muna musajja mukulu lwaki tewavaayo n'ogamba abalimba teriyo diploma Makerere y'amawulire era n'ayitirawo n'agenda ku bwero C5 usajja bakulu netusirika nedda naye nga yo diploma yagijjawa Makerere University naye nga teriiyo tebeerangayo Makerere eyo diploma y'amawulire teyali amawulire we are not considered as important kakati that's a problem ne Museveni kyayina nti bamafiya bamunju babe bantu beekweka si bamunju mikwano gye kakati bwe beekweka ne bajja bakozesa abantu ye bagoba bakozesezza bali be bakozesezza ye bagoba beweyita abanyampi nti abanyampi nti these people bagezi because they have a lot of money bagezi nnyo one empapula z'amawulire baziwamba kakati kampabuulire Entebbe airport bakwata milioni 10 bagule sanitizers tebazigula document nenzifuna receipt nga ziri fake n'aba pharmacy ne bagamba ba drug authority zino pharmacy teziriyo ziri mu mutwe gwono ebipande ne babiwa Nakalema teyabakwata naye nga ate babamanya kakati Entebbe airport nga terina sanitization abasajja 5 bavudde Tanzania nga bavuga ebimotoka byabwe ne bayingira ekisaawe ky'Entebbe nga bagenda kutwala byennyanja bweru bonna balwadde kati ekiri Entebbe Entebbe ku kisaawe kuliko bidomola ekidomola kyofuka bwoti n'oli okwonaaba Entebbe ku kisaawe international airport naye nga baba kakati onenya otya ono makanika w'e Masaka yakanisa emmotoka ate eyo keesi yakubiri naye waffe kalisizo omusajja ekimotoka ekyali kiva Tanzania nekijja nekifa ne banona makanika makanika yakikanika naye bamuzuulanga mulwadde anti ono yasooka kikwatako ate kuba nabaga nti kana akawuka kapya jjajjange yanyumiza nti omuntu yayisa omukka omubi mu nnyumba ye naggalawo n'amwerekera mayiro 2 n'akomawo n'agusangamu ng'era gukyawunya kakasi akawuka kana akawuka muyinza okujja era ne mukasangayo kuba nze sinenya if the manager of Entebbe International Airport requisitions 100 million to buy sanitizers natazigula is educated, highly educated, how would I blame this innocent man? Anonye ekyokulya ng'oli bamuwa 10 agule sanitizer n'atatawaana. Yes, kakati bamakanika mwali bawa gloves Museveni tazisobola bajja zibbiramu tazisobola atya omusajja jjo namuwulidde ng'abuulira banne manyize meeting zaabwe zonna nziwulira baleese zooming ne baleeta messaging ne baleeta ki kakati balowooza nti awo sijja bakwata satellite ng'ate ne zooming ogirina satellite emiso esobola okukwata abantu bonna kakati you see bamafiya bano nti kakati gwe tunuulira ekyo kifu kati abasajja 5 babuze 8 babuze kati abali Entebbe bonna balina kukwatibwa bateekebwe muki mu karantini olw'ensonga Abatanzania bali baleese byannyanja naye sitole eyo tegirabako ne vision bagiyiwa sitole eyo
ya sanitization milioni 10 teyagifulumya bangembo abalete paper bagifulumiza eggolo 2 days ago milioni 10 tiyazigula naye afuna sente meka omusaala bano si babbi bajozi nti baminisita bagenze kati waliwo minisita asinga obujozi bamuyita Sala Apendi asibye abantu baka waliwo omusajja mutake wano yadduka waabwe ate nja muwaayo kuba abataka ba foreign affairs bankubiriza bampandikira nibanga nti oyo tumunoonya ono yali agala kusula government yadda mu minerals atayina kantu nakamu yakozesa basala Opendi nasiba banne olaba nakalima yasiba ne muserikali munno wa minerals kati basibye mu meeting eggulu kuba naboogeddeko n'ogamba nti president yagenda n'abagamba nti bannaye Kampala muggalenca mwetaaga ki ti 59 billion nga buli mukambalo na Kampala ali kilo 3 ali agundi ali aki kuba intention ya president yali ya Kampala mwetaaga sente meka 59 billion baba amalozi kwata omuna amyusa wali wa amyusa bwati jeno ne munno omulala yali rebo ne batula wansi ne bayita nakalima nti kwata embwa zino zigundi kwata bano bali abasatu sente tuzigabane bano bali bagobye n'ebijanjalo n'agende kwa wempe n'abaserikale be ku video omulaba bwoti n'abireeta nabyo n'abitunda kakati what you don't know whoever you have given money given food means every week you must give him ataka munga kamala nakumeka kubanga you are not saying ate president yatulaga engeri yokakekereza kupima kapimisa ne ba wiki kitegezo yogenda muongera kuba talinda byakulima kyebatamanyi nti mu ngeri yonna bajja kuba abantu bajja basi mitwe why nti sente muzibbye ne mubaza Museveni nti munaku 14 ajja kubata sente zo muzibbye atira abamanyi kubanga all of the cases as reviews inzi zonna has reviewed all of the cases ate abasajja abo bazibu tebali gwe batakuba Uganda ngeetula ne Kenya tugende Somalia joint operation nti Uganda goyina kintu nze nayi infantry ne air force na helicopter zange nga batuula bajasika ba Kenya nga bagenda basubira air power from Uganda omanya abasajja abo kye bakola bati kenyonyi za Uganda zibamanye enyonyi okubuulira nti kati wano sisobola ne baziyisa ku lusozi ne zigwa nenga ukibakimanyi nti awo ku lusozi nenga eyali gundi eyali chief of staff wa air force nga gwe baagala ogoba alipotinga wa president era president namuleka n'agenda nga tamuwadde mulimu abamu mugundi baba kujjeewo lwakitalaati bamujjewo bamukuba yali tayagala kubba mu air force baddi enyonyi ne bazitikka era omusajja ayina enyonyi reconnaissance plan yagamba nti ebya Uganda biri fake olwo olusozi bwolugwamu okuserengeta kutumala ewiiki namba nga tukunoonya aba Uganda munaku 2 babadde batuuse bazi kuba bagenderedde tewali bwasasi n'omu owa air force gwe bajjayo kamanda wa air force bamujjayo nono ne bamujjayo nenga azanyiddemu nenga mafia ye ebazanyiddemu bwetu lwakitalata agenze nze sigenda mafia tesobola kunzija mafia nagikyawa ngimanyi nnyo kasite kujoga nekujja wano kati abo bagundi babaganja okwogera wawuliddeko nga gundi ayogera ono owoli gwe batwalanga expert yanyonyola president akola ningani anti yali ava mu UN bamulemesa omulimo gwe Malaysia najja wano koza ajja mu bafu bagala umukozese wa president nti on expert owoli yayogera tibana Uganda Moses Balwanga bambuza bana Uganda bali okadde bumeka era Moses Balwanga omulaba gwe bakuba kubedda bamuleta wayi amanyi Kampala bana abasajja babala mafiye balate mugisobola nze ngisobola wano nze kanikadaga ne mukama waabwe we are only 3 mpozi wagambe president atane sogitegeera anti cases as reviewing na ulide bagamba eyakawesi yagizeemu eya omukazi ono gwe bakuba musasi nga ali in front of akulo yagizeemu even this one the former husband of this fat woman nentegera nti oyo mama Fiina ono meja gundi Kigundu kakati okiraba kakati problem mwe muyina mafia muzembe wunya mugenda ne mugamba I'm not surprised by the confusion in Kampala. Why? Nti president ebiragiro bibyo nabyawa bano babinoonya bibira mu sente. Sure. This is the problem.
nti amawanga gonna gali hit naye mafia ya Uganda yeri Brazil nakalaba ba president babiri abekalakasa nga babaddewo ekizibu Chirac France mulimi wa mizabibu jagwe be ate naye yekalakasa n'abalimi president mulamba ate naye yekalakasa olw'okuba naye ali mu mizabibu ne Brazil president yekalakasa nti bannange munyambe mwesiga akawuka naye bano cabinet yeganye okesiiga munyambe naye yekalakasa n'abagala okesiiga kati Brazil eriruddawo naye ffe twabadde tufunye omukisa nti tuyina omukulembeze Museveni is a risky taker yagende Somalia nga batyayo Museveni is a risky taker Museveni can explain this country abantu bakkiriza bakyamuyina mu trust abadde atuyambye nnyo. First of all Museveni atuwonyeza ebitande ebingi nze coffin byayogera good byali ziri result Museveni amanyi situation y'eggwanga lye nti n'eddwaliro ly'okumukaaga baaliba nga parliament committee nze trillions tewali kikolebwawo ekitegeeza tetulina bitanda nabaga nti emulagiri y'ebitande 300 biba bingi oba 2 oba 15 omusajja omwajja agamba omugagga who is the director of Mulago Hospital reserve those beds for me and my family mugenda kulagawo abaminsani bagamba agabwe ba brothers ne banani take priority mugenda kujjanjabirwawo. So when Museveni intervened n'atugamba nti tukaleme tukwata yatuwonya ebitanda nakyo n'eccupa naki bitutasobola kuba ekisa abazungu stampede era the moment the bazungu have realized social distancing sanitation negundi nekakendera mu mutunulye figure zaabwe zikendera abafa abali coveringa why kati abazungu babagenda kuzimba amalwaliro mangi why balowoleza mu mizinga gya North Korea balowoleza kukutwala bizungirizi ku mwezi nti endwadde zonna twazimalawo nga tebayinvestinga mu malwaliro doctor kakati komanyi gundi lwaki tuyina painkillers panado mu Europe omusawo tayinza kwata ku linnyo lyoddi kuulamu bamuwaabira ayinza okukebera ekibuno nakimalako omwezi mulamba problem mu kibuno oba mannyo kubanga erinnyo buli lw'olikuula ogamalamu okimanyi nti bw'okuula erinnya ate okuula eddamu nga obulumi bw'erinnyo liri wano they use painkillers kakati abalwadde babadde tebabundugukangayo bangi those ones obalaba nti they are going to concentrate ekituyambye mu Africa China is stable abazungu tebagenda kukkiriza Africa girekayo naye bagenda kuyita mu non-government organizations ez'ababbi kakati ekyo president abadde akituwonyeza era nabagambye nti temumanyi history byafaayo bya Christmas mubuuze nze asoma Christmas lwali lunaku lw'abasamize. Yes, Jesus was not born on 25th December. Jesus was born in February. Kubanga oyina okusooka n'otegeera kati lwaki twagenda ku lunaku lw'abasamize nti buli bw'oba ogoberera omwaka buli mufuzi omuloma yagattangako omwaka gwe. Abaganda b'ebijanjalo bwe byakulanga ng'ogwo mwaka kasooli bwakula ogwo mwaka era bakugamba nti Katonda atta emyaka n'aleka entengotengo ku ttale nti entengotengo ani azirya Katonda atta emyaka harvest agitta eyakasooli n'aleka entengotengo emyaka means a season. Jesus yali tayinza kuzaalibwa at that time ndi kubala bantu that was winter, severe winter. Kakati abasajja bali basinzanga Katonda waabwe ow'enjuba nga winter bwejja beekweka mu binnya naki kakati 25 December nga lunaku lwabwe lwebasinzako bakuba egundi bagira candles bajjukire bannaabwe abafudde ne bazina ne bakola kikati bo abasamize be bayitirangako abasomi de basamize isitukola abasomi babeerewo ku mbaga nga bagabula Christmas etuuka mu middle ya winter naye nga winter esabusaizinzeemu ne basinza Katonda waabwe ow'enjuba kakati hiding okwekweka ekintu kimala okuyitawo ne Christmas. If you observe Christmas, this was the essence. Tibajjanga ne bakolaki kakati confusion eri mu Uganda eriemu nti president bw'awa directive ne bebaka ogibbiramu nti ab'emmere olina amyusa ne munne bava mu kitundu kimu 59 billion ne bazibba emmere teriiyo n'amyusa ate nno tebagenda ngako luweero bombi nedda si beeruweero sente ne bazikunyuula
kakati bwe bamaze okukola ebikolwa ebyo mafia netula wansi negamba nebalaki mafia nebala nega nti abantu bagenda kututta abantu betujezizza bagenda kututta era president yo okubagoba abagamba mugenda temutegedde kizibu kyetulimu mugenda kuyinsaitinga abantu bayike mu luguudo bekalakasa abantu bajja kwekalakasa naye ate Museveni bamuleka kuba mugwe ntwagala oyo abye ekiyitiridde omwenda ez'olweggulo okuva ku bbalaza okutuuka ku lwokutaano Kampala Road, Entebbe Road, Kitoro, Lugogo, Ntinda, Bugoloobi, Kansanga, Kawempe, Kireka, Mukono, Garden City, Lubowa n'amatabi gaffe amalala agali mu bitundu ebyo ebyalo mu Uganda. Stay safe. Stay Banking, Absa Bank Limited, erungamizibwa banki ya Uganda enkulu. Ibinyuma bisisa umukonja nakachwa ne amoto mu balanguzi musisimuka kuchenda mukaga katonyeze satu BTFM ekitabu ky'omuziki obadde okyatugamba nti bamafia kati bagenda mu toilet emirundi ena bagula nnyo toilet pepe president kyeyakoze yabatumidde omuntu the man has said is sick and tired of you if you don't change kati dababuulira tebagenda kubeera mu government ye kuba Museveni is here to stay about 20 years ate ayina challenge aliruddawo kakati the mafias bwamala okubabuulira kano keyabaggalira mugundi kiki kitongole ky'amasannyalaze bakidduseeko kyabadde kibaleetedde obuzibu babba $50 million okusaasanya amasannyalaze mu ggwanga akulu n'agaana obbakwata oyo naye agenda nakalima naye agenda gwe baleeta omumyufu ajja kusigalawo naye mwayigigiza office eri yamyusizza omumyufu ayola mukama negotiatinga no sense kakati yiso kaka yawunzeeko yawumuzizza abo nabadde bala omanyi nze nagamba president nti omusajja omusiguze tawerekera bagenda kwogereza abo nabakakka balungi baki bano bagundi abakulo naye bali babawamba bamafia babawamba botakolagana nabo bakujenze nzijeyo eggwanga lino bani nkuwabiza ddala tokuba simu yange kubanga I cannot make my children slaves to yours you are accumulating wealth ate tuwagira nga bamujjawo kati babadde ku sempija kya Philippines sempija kasaba akutera bulaguyo abadde alina sente nti okugamba kulagu nga sempija amawulire tegakubamu kwarusenga bidwe yenna nadda wali olaba president bwe yakwata lagu omusajja yakwata excavator gye yali ajje mu agriculture n'agiteeka ku loole ekiro n'agyolekeza bagisanga ku mulyango wa agriculture Museveni yakola kati what their structure yabwe eriemu bagamba kati reducing tension Museveni byatya nti abantu bajja kweyiwa mu luguudo to be reducing one kakati bakutte people power bajjayo abantu baabwe for you to believe nti babaguze kubanga nze ntuli omuntu stupidity noga nti bulijjo bwe bankwata tebanyamba kakati nange ate abakwata gyolaga olwokuba mwami wange bambi munafu ow'amagye bwajjana nebakako nansobyako omwami tasobola kunyamba kati kyemba nkola kanfumbirwa ow'amagye ankwata that is reasoning who has been harassing you who has been arresting you government forces do you surrender to the people who have been did Museveni surrender President Museveni bamugamba nti maama wo bagenda kumutta ne kitaawo ngolwani amugamba nti bobote bobote bagenda kumutta namini yamugamba Museveni agamba kill them you'll pay a heavy price later mamuboteka na ye you can harass me nchimanyi nkubalira emyaka emeka myaka 7 gyokamba kubye nembateeka wali they are panicking ne mukama wabwe abategedde kubanze nabategeera nti kasaba kujja mu kifo ne bakuteeka mu kirala no nga y'omukulu yadduka ne 5 billion ye n'agenda investing n'agula akedi mbwembwa basuule kasasiro sijja kugendayo ku kasasiro bali bayo sente nayo nkimeyo amwati home amuke mbakubimba mazeewo ejjoko lyabwe ndi bamazeemu ate togenda wa muntu ajagende wagundi for the first time a man oba yeseyiko oba si yeseyiko ranga me in a very humble voice
Are you Mr. Mirundi, sir? Yes, I'm the one. I'm your friend, Seiko. True? Yeah. Are you the Seiko I know? Yes. I want to tell you, I've been hearing you attacking me over the inland port. Yeah. Shishate bwana Seiko mukwano gwange. Omusajja oyo mufere. Omusajja namukwata ne mutwala mu banka ne waliwo omusajja mulalani yali olwawulidde ntlandi gundi musajja agenda kukola inland port tumutwala mu banka muzeeyi ne tumusasula miliyoni 600 nditiyampako yadde 10. Naye omusajja ekyapa yakiremera ate sente zetwamuwa n'agenda mu kooti n'atuwabira ate ab'ettolo ne bamwongera emyaka 96 kati ayina liiti ya 96 sente sinze nazirya humble Juma Seiko explaining to me paka wakitegeera yakubye eggulu inland port wabadde wagimanyi nabaga nti president yalagira omusajja atuzimbira inland port ng'ebintu byaffe byonna babiyolayo ne babiteeka egondi emalaba twali badde tetubona bana twaka drivers bano. Seiko came in a humble way because when you shout at me I shout also and I switch you off. You must, when you are talking to Mirundi, you must be humble. Ngaba gendo kuogereza. Yes. Basirimba. Abubuka. Olagirani. Olagirani. Aizo kulagira. I'm only under one person. Who? Moja peke yake. His Excellency President Museveni yeka. Mama jana tuwangamba nti naye haina buzibu. Ni yimu ati yenga nkubira esimu anjakazaji. Kubanze nabategeera nti singa kati singa bakubira nakalema singa ambayo. This one measures compound to back on my office did Damokolam government to back on my office money. Mafia cannot control me. If you want to help Museveni, don't be in his government. Katibakusa Sirabainachi. That's fine. Antika so fumbirwa wejeko liberty. Eyokwenda. Abasajja babuuza mubala batamivu babuuza gwatwala mukazi weye mama w'abaana atwala omusajja kubira mubala nga akimye mukazi we naye gakubuuza gwokuba maye mama w'abaana nti si yeye ukimyuki bakuba ekitegeeza once you get married you lose your liberties. The moment you work in the government under a formal arrangement you not fight the mafias. Baba manyi kati gwe bakubira esimu balina we bakugirako. Me they cannot. In fact they say Mirundi has a security code we communicating ne Museveni era bateekawo research nti intelligence organizations zimbulirizeeko kakati kulumi kooti ekitawo n'ennyoko nga bali mu kisenge mulumike president mmwe balumike gwe ne president mwogera babitegeere mwogera disawa meka kubanga nze nalema nategeera if these machines were given to use lwaki teyabitwala military intelligence bali compromised nti bwe bakola bagemire bagadde okumuteeka ku Supreme Court balwaye bagikweze bali balayidde ekyakimaze yeewanyu bali bamuyodde namukwatanga yeewaana ku faamu ye oyo namumaze that one she will never see bali bamuyodde n'obujozi bwe omanyi wano president bwe yabadde abagalidde mu nyumba mu ogundi bakubidde munnaabwe essimu nti omusajja tetumanyi gyatutwala oba kitali agaddewo n'ekituluzi agenze munnaabwe gwe bakubidde essimu weya State House essimu yagijjeeko naye president agenda okuddamu obbagulira abafulume okugiteekako ng'eraga ali busiya ekitegeeza yadde ayina katenge ngo tema yingira Kenya bamuzaga wano kati nze manyi paniki yawo the mafias are panicking. That's why bano bavuddeyo eholodde basasudde olunaku lulamba ku TV private foundation fe kakati n'ababoda waliwo abali obubi ababoda esente zafulumye nnyingi nnyo baagala obbazannyirako nti be babafuga waliwo ekibiina ekibatadde mu ssente mwetegereze nnyo ku maleediyo gaffe ne TV kuliko abuguutanye olw'ababodaboda alina kyatadde ennyuma twambalagane mubakubire muteeke wali twambalagane ababoda mwegendereze kakati private foundation yevaawa import substitution yes sir where were you I'm flag busted
I'm ashamed. Are you just landed from the moon? What have you done? Import substitution. When I compare, mbu abantu bajja kudde kusuubula bweru gulango yajazikolera wano yagenda zikola lwaki gwe toli mu kikoyi ky'abajjajjaabe suuti ng'ozambala ozigulabwa lwaki toyambala lugabire dear civil condiment. If we want to rehabilitate this country, two issues. One, the banks. Kubanga kakati mmwe kyemutamanyi banks ziri bweziti tulina kyekiyita backward and forward linkages nti mulimu ebintu mu bimutabala. One, gwogamba nti looni zeeyongereyo naye mu mulowooza banka sente zeziwola zizijjawa. Banka sente zeziwola zizijja mu bantu. Ekyokubiri mubeeramu ayite gundi projects zebayinza okuyisa mu Centenary Bank oba waziyamba abantu. Kakati if this money belongs to Mukunja, how can the bank decide nti tejja government yeyina okuvaayo eteeke sente mu mabanka ago? Looni yo bagyongezeeyo oleme kusasula mu myezi 6 oba myaka 2 naye nga banka esigadde ekola. The government must come in and recapitalize these banks. Uganda Commercial Bank baji capitalizing ne 95 billion ne bagitunda billion 45. Kigundu najibba najimala okuba kye bali batunda bali tebakimanyi. President Mamulinyise Ennyonyi nti Westmond Asia yali egula UCB ya Malaysia n'agirinya Ennyonyi nge company egenda okugula Greenland bagita Westmond Lands ya Moi ye Kenya ye yagula yonna nejibba nejitwala. Greenland yayina manya gundi Uganda Commercial Bank yayina ku account ya New York ey'emmwanyi yateekanga ko sente z'emmwanyi nga millions za dola 6 at that time zaali mmeka bagitunda billion 45. Abantu naye gwe bali tamanya geegamu bwe baliyola bwanuka government ezimujja balaba nga batema. Why? Obubbi bulinga HIV bulinga muwala afunye lubuto ku ssomero. Once your daughter falls pregnant, school going your daughter, he does not pay you to advise her not to move with the bad boys. Kuba olubuto tebalwongera konti wakiri mwana ngefunayo olusooka naye nebali mekuteeka mu lwakubiri luba lugenze mu lumu. What matters is not what you do today. Si bulokole nti bwolokoka ogenda mu ggulu. What matters about HIV is what you did 5 years ago. Okumala okufuna sirimu n'ova ku bwenzi ate ofuna ki? Waliwo wa Bruno wakiragala nti bajja kulwanira mubiri gwo. Yes. Ekikulu mafia byezzeekola nti lwakitalaate eyayina kaliya ye ne mugikuba, Nassali eyayina kaliya ye ne mugikuba kuba mu bbeebo sente eziriwo. Bano bonna mugenda bakolera ki? Badde iwaabwe naye obusungu obuli wano, obusungu obuli wano. People go back and tell their children. Nze nabagamba nti abo abaana bange at times ndi musajja mukambwe naye amwe realist nti abaana abaala bajjajjaabwe nga bamwokya lwaki ono musajja wagira Museveni ne balaba nga ntu eyapusa ayingidde State House. You here bango baba nakalema. When my children join the opposition sinyiga na kunyiga, they are bitter, they are educated. Yes, I'm a realist. I was humiliated. Bakedde kulubya nankube emyezi 6 bayisenyira bamukebera omutwe. Kulubya yasoma ludda wasimanga byolonde. Kulubya yasimanga byolonde. Kulubya ono oyo wabukedde yasimanga byolonde. I'm telling you, yasoma bambi alinayo masters is fake. Alina bakulubya ne muteeka wali. I know all of these people. Degree wali wa mafia kulubya yasulanga mu yasimanga byolonde. Bwagende wa Semakula okusema ekyoloni nga kasajja kanyumya bulungi. Semakula namujjayo namuteeka okuma amawulire gangabo. Je bamujja. That's why is bitter. Nze sibiranga ku mawulire nga ndi mwavu. Nze ne kusomera kwa nkubuli. Kale masters ne degree entufu. Nga yagisomerawa. Mpoze mu komagiro. Sima kerere. Nga yalinya makere yalinya yodde. Ogamba katereka. Nze ne kusomero. I was aware of. Sibira nkomunaku. Nayingira mu mawulire nga nyambala amasuuti. Lunaku lumu I attended a meeting ey'aba UPC. Waliwo minisita abongeza of foreign overseas development yali azze wano. Ningenda ku airport nga nekubedde suuti zange. Bantwala mu VIP. Nzijukira otayi nani nga government ya Sudan
Katumu wa majaji wambi nebachugera can this happen here here kitandikirawo abalwa katezi bandi kitandikirawo kozi ne yabwe genda kugwa ne yabwe bawamba mpamba bali baloza nti kisobola kubeerayo kakati bano bakutte ba boda omukazi president gwayina okugoberawo omukyalo ono wa Kampala namugwanya ye ba mafia be bamuleeta. That's why buli president kyayogera wakanya kiwakanya namugwanya yayagala kuleeta basi naye namugwanya obwongo bwe tebukola. I'm telling you, yeah, can abuse you because if you become a minister, God does not give you. Tosobola kuba minister ngo bongo. Katonda mwana ngakuwa. Katonda takuwa bwongo bulala. President wa prime minister wa Israel nentanya bamufunana kubba. Eyali president wa Israel yatigatika buwala mu State House. Museveni nakuba minister ngo bongo tukola. Kankubulize. Tuwagenda n'omusajja mu London. Nebamuteka mu VIP floor wajasulako. Kakati mameri abantu dagiro kulaba nga abakola mu hotel managers. We have a problem. Your minister has created trouble here. Nga trouble jale so jimanyi. Yagenda mu toilet. Ngeri akabakazi bana abanene akabafuira bwe kati. Akoti atimu ya pama ate kano nakalekawo. Ekivundu nekisanikira. They had to pay a whole floor. Hasi ya Miria, the minister yakozinga trouble bonaba ne babeve chiwetinga ngata kitagenze mu ngembere food flow yonna ask ya Miria omulala ye yatwala introduction omulala yatwala Western Jazz kati abantu bakera kumacha bana abana abanonye abaloboliti ne baganti no era ne balumba Miria but your minister urinated on our bed in the sheet. Yatwala Western Jazz. Ngato mfasi tuli ku kavera. Amiria yebo mujoga nze seka nokuseka. Amiria as kakati ochimanyi nti bakwata omuserikale wa gundi wa special forces. Nga tewali muntu asobola kuyola kujja muno kuyiwa muno. Teri buvera. A minister. So me, when I look at these people, some are primitive. Some of them would be for Chobola Kadaga Yakoze Institute. What Bajigamba Muyajumalebeka Kadaga Parliamentary Studies Institute. Yes, MPs, Barimazem Yezi Mukaga, Ngababa Somes. Honorable Kutesa Yagamba, Nti embassies are fair, Tizikola. Why? Museveni atuaba politicians. Ya nonya kusolvinga problem. Kakati gwe choino kola kiri kimu Honorable Kutesa. Mutekawo a course for diplomats. Makerere. Obanga mukimanyi ensamizi. Nti omusajja bamu obwambassador. Emyezi mukaaga ajimala asoma diplomacy. How to conduct himself. Ambassador wa Uganda Bridge ya mundoza kati yafa. Abakongo bakola omukolo gwabo gwa independence ne bamuyita. Taina magezi mmotwe amajega magali Kongo mukubi ekisangani yatwala yengala bine bakatono bamu ngatumaliriza so kakati bano ba mafia mujja kubala ba mu boda wali wajogerera ennyo bakulinga bayiye sente nyingi mu boda gundi abakolera nnyo oyo omwana bamuyitani oyo omuka nti ambala t-shirt yemu balam kakati be babikola mujja kulaba nti balimba president nti bano basale dino abantu bajja batta. Why? Bwoba tojja kumalako Besigye ye yasala amagezi. Kakati Besigye yasalidde Bobi Wine amagezi yamugambye mbufa banene twesimbawo kozi yakolera akolera gundi tumukunde kati ono ye yafudde bajja mukuba mwe mumanya ani alaga amayumba gaabwe aga family mukimanyi abamanya alaga amayumba ga family eyo strategy nti bano bo bazijjewa mu kiseera kino is a strategy to destroy this man. Naye abantu bete bakuyitanga ko gwe obagambe nti njago tolimbanga omuntu atwala mukazi we mu ddwaliro, tolimbanga omuntu atwala omulambo, tolimbanga okutambuza omugole, tolimbanga omuntu ali mu kizibu nti ojja musomosa bajja batta. So the mafias are reforming nti boda ani bababbire mu yonna mugwanya namugwanya today. What the city needs pusheds abantu bano mmotoka muzigenda okujanga okupikinga nga abantu. The land is yours ya state council muteka obu mobile gundi owo abantu we batuula musanvu okuyingira taxi bali mu kujirwanira ebyo si byalimu
ali mu motoka kawujju wasuula musisi imwe yava mu revenue ye kawujjo oba ye kawujjo ndowooza kawujju nkali ba kawujjo Mami Tamale webale nnyo munange nze mbabuulira njaba somesa maafi yeeno you will see a lot of people who talking nicely about border you will see people are talking nicely about private sector overlooking the banks President Museveni yakwata da sente naziyisa mu Kampala through organizations tikiri Museveni takwata sente naziyisa mu private gundi. That is an agency for mafias. What is its track record? Private sector, private no by'omusajja bw'ojo y'omuntu nja mu kuba muyingize 15